Amanya n'eddoboozi Haji Yasin Omar yesimbye ku kifo kya meya Makindi 2026. Twatutte okwemulugunya kwaffe ku Electoral Commission nga tusaba abaataweza emikono babajje mu leesi, era Wanuupu abadde taweza mikono kubanga yakozesa emikono gy'aba NRM, walala abadde talina mikono. Naye bakoze reply ne tusanga ate bakoze ate kibi nnyo, baleese empapula mpya ne bakyusa amanya ne ba backdatinga stamp ya Electoral Commission. Kati leero nawandiisa ebbaluwa wa Secretary Electoral Commission nga musaba mangu ddala akweke empapula ziri mu Electoral Commission kubanga za Makindi zo bamaze kuzicupula. Za Electoral Commission file agikweke bulungi bamenyereze n'oyo n'abo ba Electoral Commission beekobanye ku kintu kino babayimirize babatwale mu mbuga z'amateeka. Bwekigaana era tukoze ne appeal eri President Chairman waffe wa NRM Lukyamuzi awandikidde President Museveni ku nsonga eyo. Naye bwe bigaana byonna nja kugenda mu kooti kubanga Uganda kirungi tulina kooti. Tujja kugenda mu kooti batuwe ekimazima gaffe. Bwekigaana mu kooti nja kuva mu leesi, nja kubalekera kubanga nja kumanya Uganda eno democracy teriyo. Still ne bwekola okunoonyereza ku namba zange z'amasimu ne bwekola back bojita wa biodata or something like that. Still namba si yange. Still signature era nga bwe kiri si byange. Just kye balinako nini namba. And last but not least, bw'otunuulira national ID yange erina amanya 3. Okitegeera erina amanya 3. Anzobi Lawrence Wanzobi. Wano aina Anzobi Lawrence. Kitegeeza n'erinnya lye balina terimalaayo. Balina nini namba. Nini namba ye yange. Enamba si yange. Erinnya libulako. Kubulako erinnya eryokusatu. Kale twegamba kibala era bwe tugenda ne style eno NRM mu Kampala tetujja kuwangula ne president tajja kuwangula. Kubanga dula Electoral Commission teriki si ya mazima. Voti mu mpapula mu kujingirira tugende mu ballot. Tugende mu ballot tulabe. Naye bw'obeera tolina bisaanizo sigala bweru. Sigala bweru kakati just emikono 5 mu Makindi bibalemye okufuna munawangula mutya. Ne mugenda ne mujjako mikono ne musookola mikono mu NRM. Kati ekyo kiraga amanyi ki temuli. How do you fail to get 500 names? N'ogenda mu NRM okusookola amanyi. Ne tubizuula ate n'ogenda n'okyusa n'oyongera ate n'osookola bondo. Yesterday n'oteeka linnya lye. Waliko we bakoma kutwalayo nominations. Yes. Kati ate zino bino ebipya babiyisizaawa ebiyingira mu Electoral Commission abeepaka ne bakola nnyo bino byavuddewa ne babirisiivinga ne bakkiriza. Tetwebuuza President Museveni aveeyo ku kino nga bwe bakoze kufa aba wansi naye bwe bajja okukimukola aleme kugayaala aleme kusirika asirise nnyo. President Museveni takusirika. Tuli wano ffe bantu otukwagala nnyo naye bw'onoosirika nga te bintu biri eno wansi tetujja kukkiriza kulonda tuddamu ffe kulonda kubonaabonera bwereere ng'abali mu Electoral Commission nga be bakyaliyo. President Museveni bakutuula abantu okufa aba wansi abakwagala ennyo batandise kututeeka Lusagala empapula ze zasooka tikwali stamp ya NUP, tikwali stamp ya ADR wa Makindi division Mr. Ongari ya Ezra. Oma surprise we okulira okulondesa mu division empapula zasooka tiwateeka signature, tikwali stamp y'ekibiina kya NUP. Ate empapula zize mu reply yabala abantu abasaba
n'obudde bwe baba babuyisa already knocked out bwe bakugamba enkya jangu enkya tojja kwongerako olunaku gwe ngati ng'omuntu ebeera tribunal is almost a court ebeera order